nimwaniriza Honorable Mathias Mpuuga era mukubire ku mungalo kuba nkola ya busoka. Museveni bwe yayita ku bantu ziranguudo kyokka ndikulira bano ababakanga baliko bamwe enguudo ennungi banamwogera amazima. Tulekere kudoosanga bintu busoke bengedoosa kudoose Sekamwa oba amyuka Sekamwa wa National Unity Platform n'ebintu ebibaddewo wiiki ewedde ebyebusoga nga Right Honorable Speaker Mama Anita Among wamu ne Waiswa Mufumbirwa bavaayo juzi ebigambo ne bisiŋŋanyizibwawo ebya mbeera mu bayendala. Akatambi kenjagala okukuwako katono nga Waiswa ayogera ku mukolo then nkomewo tubeeko ne kye twogera naye nga baganda bange Abaisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaswenti muli bulungi nnyo. Ffe tutambuza ebintu tubeerayo eno mpola mpola nga tulina bye tugoberera oba oliawo nga nammwe mulina obigoberera si ku mpaka naye wekiba kiggwanidde naye nga teweerabye banaffe aba Maples Bar Lodge and Restaurant bali wali Lubaga era nga bakugamba nti oyagala kafo kalabika bulungi ak'okuwummulirwamu genda ku Maples osobola okubeera nga ate ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo. Kale kankulekere kano akantu kano sooka okalabe si kukakulekera sooka okalabe bw'omala okukalaba nkomewo. Obuteebisa mu mbeera nga yebabisiza mu kate Buganda nimwaniriza Honorable Mathias Mpuuga era mukubire ku mungalo kuba nkola ya busoka okuba tuli ba Luganda ndidi nti byetwogera biyinza otwawukanya aye bino tukwogera ku nsonga y'aba Uganda mubona enguudo edidi tuteeta wano mu kibuga. Museveni bwe yayita ku bantu ziranguudo kyokka ndikulira bano ababakanga baliko bamwe enguudo ennungi banamwogera amazima. Tulekere kudoosanga bintu busoke bengedoosa kudoose tuzira nguudo tuzira amalwaliro mulobe kudoosa kuwaanawaana nsonga ng'amaliriza eno busoga tuli bakadaaga ekyo nenze nkyogere anti mwe mutya webabaawo emisango egiriwo mulobe kugisiba ku kadaaga mwamukuba mwamuwumuzeere mwamuteere mulobe kumusiga ku misango gitali gije. Ekyo ndikubasaba busaba nale balita amongo toyirabuka edikukuvumbamu kazoewumula ekyo nenze nkyogere kuba niza Waiswa Mufumbirwa I speak my mind ate ku mulambo gwa muganda wange mbaire nina okwogera ekyo. Mama kadaaga muleke kola mirimu gyo mugubule sente mama muleke abeewo ali mirembe gye olemi mama waife atubeereirewo mwamutoola mu ofiisi eyo mwamusuula eyo kale mumuleke aweereze mutamutaakumbeera ye muli ku mutaaku ate mwine mwogere ebigambo ebirungi mu kuziika nimwe ababaka b'ebusoga mwireku ove ku mama kadaaga kulwa Katonda n'ensi yange ndikwenda okubakobera nti Waiswa afiire nga wa National Unity Platform wairabe n'alemu nimwe mulikubiriza omukolo tuikiriza aye abaire tayikiriziganya nankola ya bugubuzi kibumba abankumire kulwa National Unity Platform nibanange mwena mwebale n'abaije wano kulwa muganda wayo seba bali wano abatayidi abasoga nenda okubebaza obuteebisa mu mbeera nga yebabisiza mu kate Buganda nimwaniriza Honorable Mathias Mpuuga era mukubire ku mungalo kuba nkola ya busoka okuba tuli ba Luganda ndidi nti byetwogera biyinza otwawukanya aye bino tukwogera ku nsonga y'aba Uganda mubona enguudo edidi tuteeta wano mu kibuga. Museveni bwe yayita ku bantu ziranguudo kyokka ndikulira bano ababakanga baliko bamwe enguudo ennungi banamwogera amazima. Tulekere kudoosanga bintu busoke bengedoosa kudoose tuzira nguudo tuzira amalwaliro mulobe kudoosa kuwaanawaana nsonga ng'amaliriza eno busoga tuli bakadaaga ekyo nenze nkyogere anti mwe mutya webabaawo emisango egiriwo mulobe kugisiba ku kadaaga mwamukuba mwamuwumuzeere mwamuteere mulobe kumusiga ku misango gitali gije. Ekyo ndikubasaba busaba nale balita amongo toyirabuka edikukuvumbamu kazoewumula ekyo nenze nkyogere kuba niza Waiswa Mufumbirwa I speak my mind ate ku mulambo gwa muganda wange mbaire nina okwogera ekyo. Mama kadaaga muleke kola mirimu gyo mugubule sente mama muleke abeewo ali mirembe gye olemi mama waife atubeereirewo mwamutoola mu ofiisi
aweereze mutamuta kumbeera emuli ku mutaaku ate mwinde mwogere ebigambo ebirungi mu kuziika niyi mwabala kaweebusoga mwireku ove kumanga Kadaga kulwa Katonda n'ensi yange ndikwenda okubakobera nti Waiswa afire nga wa National Unity Platform wairabe n'alemu nimwe muli kubiriza omukolo tuikiriza aye abayeta ikiriziganya nankola yabugubuzi sibumba abankumire kulwa National Unity Platform nibanange mwena mwebale n'abayijewa ndowooza mubirabye tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo, tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko bulungi byebyo. Banange awo sina kye nnyinza kwongerako. Waiswa yagamba anti mwe mutya nze kanjogere oba kankole ekyo. N'agamba mama Anita va ku Kadaga, mama Kadaga muveeko kola bibyo biki byali bingi. Kale awo siyinza kwongerako werabira, siyinza kwongerako naye nga banaffe abanina guest house bakugamba gye bali nnyo. Digida Baby Villa gye bali wali ekitebi. Digida Babies Villa bali kitebi awo batuusa ebintu by'abaana abato bingi nnyo. Alola Beauty Hub, Ham Connect Uganda, Net Connect Mpoza ate waliwo ne Sheehan Standard Day and Boarding Primary School, Victoria School of Beauty, Century Property Real Estates. Bakugamba nti beeyune abantu abo bajja kuba bakutaasa. Kankwerekereze akumata kumira mpeera sijja kudda mu bintu byaba bakama bange. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade, katukwanjulire Sheehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Sheehan Standard Primary School. We invest in education.